Minister, ensonga zino bwe nakwasibwa office eno nayisanga zitudde mu office nga zimaze ebbanga. Naye nga okusemberayo ddala mu myezi 2-3 wabaddeko okulumbagana wano n'okusaanyaawo ebintu ebimu ebibadde ku ttaka kuno nga buli omu agamba ye nannyini. Ensonga zino bwe zaatuuka nabasaba ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino, era ndi wa mukisa nti nno ennaku zino nga wiiki emu n'ekitundu emabega nafuna empapula kuva sayidi ne sayidi. Zino empapula zaaleetebwa omwami gwe bayita Seviri ng'agamba yagula ku famire ezo ezaali ku ttaka nga be bannannyini. Nafuna n'ekiwandiiko ekirala ekiva mu famire ya Bitarabeho nga bantegeeza nti waliwo abatwala ettaka lyabwe, era ekipapula weekiri, kiwandiiko weekiri nga kuliko ripoota ez'enjawulo no okulaga obwannannyini ku ttaka kuno. Ensonga zino bwe zaatuuka, Honorable Minister, zaali nga ziri a bit technical, naye ne ŋŋamba kaneeyongereyo neebuuzeeko abo abategeera amateeka. Natwala ensonga zino ku region, era ensonga zino ziwulizibwa ku region okulaba nti nno batugonjoola ani mutuufu okubeera ku ttaka, ani atalina kubeera ku ttaka. Honorable Minister, sinafuna feedback okuva ku region okungamba kiki kyerina okukola, naye kyamukisa okulaba nti nno Honorable Minister ozze ku ttaka luno otugonjoole oba otuwe ekiba kyetugenderako, ng'ebirala investigation nazo zigenda mu maaso, kubanga families ezimu ez'enjawulo especially eza Bitarabeho zintuukiridde nnyo nga ziri ku teziteredde, kubanga abantu babalumba, ate bano ababalumba bagamba nti nno ekyapa kyabwe bakisazaamu ate be bannannyini. Now, for not to be taken on individual responsibility in court, that's why I took the matter to the region. I beg to submit, Honorable Minister. Ngenze barungi Fiona nga ndi muyambi wa president mu nsonga ezitali zimu na zimu. Nze sijja kutwala budde bungi. Njagala omukisa tuguwe nannyinimu aje abeereko kyatugamba tusobole okugenda mu maaso. Naye mu kakisa katono ke bampadde, njagala ku it is an additional statement ku Madam RDC kyayogedde nti land grabbers batuta omukisa gw'amaanyi olw'okuba bamanyi nti kooti etwala obudde obuwanvu nnyo mu kusala emisango. Bafunyeemu omwaganya gw'amaanyi okusobola okulopa emisango nga bakimanyi bulungi nti bali mu kubba, ne batwala emisango mu kooti olw'okuba bamanyi nti bajja kugamba nti totaataganya mirimu gya kooti. Ekyo nakyo tukikooye. Obulambulukufu n'obutuufu bw'ebintu bulina okubeerawo, naye ebyo ebyokubeera nga bagamba totaataganya kooti nga bali mu kubba si bituufu. Era law firms ne ba lawyer bakoze kyamaanyi nnyo mu kusupportinga land grabbing. Era kino tuwa report omukulembeze w'eggwanga akifunira eddagala olw'okuba tetugenda kubeerawo nga waliwo impunity mu bantu, nga tulaba law firms ne ba lawyers baazo batwala omukisa ogwo okuyamba ababbi b'ettaka, era be basinzeeyo okukosa nnyo abantu okugaana abantu okubeera mu mataka gaabwe peacefully. So nze ngamba nti law firms ne ba lawyers balekerawo okutwalira amateeka mu ngalo nga basupportinga obubbi bw'ettaka mu ggwanga lino be basinze okutuleetera obuzibu. Lwakuba be bayamba land grabbers kubawabula okugenda mu kooti. Singa tewaliwo law firms zino ne lawyers abagenda mu maaso bayamba abantu bababuulire tukola bwe tutyo, olw'okuba bamanyi nnyo okubala nnyo mu bubbi. Ne bagamba tugenda kukola bwe tuti ne ba ending up nga batuta abantu mu kooti, ne kubeera ku ezo delaying tactics because ebya kooti birwawo. Kati ekyo si kirungi, era tusaba abantu kikome. Njagala era kutwala omukisa guno okulabula ba chairman nabo nti bakoze ekyamaanyi
mu kuyamba omukubbataka. Chairman era mbalabula President w'eggwanga yabeesiga n'abawa offices okumuyambako lwakuba office ya chairman nze ngisaamu ekitiibwa nnyo era ne president abasaamu ekitiibwa. That's why he noticed them whenever ng'ali mu kitundu. Kati tubalabula balekera okukozesa office zaabwe okubba ettaka. Era nze buli wentuuka nga waliwo bendaba ddala nti kyebakola si kituufu mbasiba. Chairman balekeraawo because amateeka gajja bavunaana okusupportinga land grabbing. N'ebigambo ebyo taata nsaba nange mpitibwa Kutos Dennis Timothy. Kutos K-U-T-O-S-I, Dennis with a single N, Timothy. Nkolera mu law firm eyitibwa Aspida Advocates. Aspida, A-S-P-I-D-A Advocates, nga tusangibwa ku luguudo asengawo ennaku z'omwezi 17 ogw'omwenda 1974. Bw'obalabalamu gy'emyaka 50 gye maze wano. N'endagaano yange yagula wano njirina. Ole bali mukama wange. Ku Solomon Navuga. Stone Sajjabi. Ne Rosa Namigadde. Bali baana ba Kalali Abusolomu. Nagula kibanja nsikayanira ttaka. Nagula kibanja futi 3.5 times 171 feet. 171 times 3.5 feet. 17 futi. Undagaano yino ko ebiri. 17 ku 3.5. 7 ku 3.5. Tio atano je nakamala wano abo bansangawo kana kamala emyaka 6 bwe bajja twayimirira wali ne bansalako futi zaali 17 ku 12 awangambye kumpe ekyapa kati je myaka 44 buchaga tuyimirira wali endagaano yange emyaka 5 yino. And take this milk or eat meat. So that's how we lost our cows. And we even sued KCC. And they compensated us from this land. We are the real true owners of this land. How people started coming, how they started coming, claiming this is theirs, this is theirs, this is my part, we don't know. For 35 years we have been in this land. No, more than 35. From 78 to now is how many years you can calculate. You can deduct very fast. It is 28. 46. So we have been on this land for 46 years. And now to see someone coming at 2022 claiming we don't understand that. All that slum you see, that's our land. Up to there, that's our land. Not only this one where they have cleared, but all that is our land. We had 135 acres. And now here we are fighting for 11 acres. So you can imagine what we have gone through. You run to police,
No, what they have not grabbed so far is on about 11 or 12 acres. Out of the 45? After 100, and I've already talked to you. He's writing. That's how, this is what is going on. We had nowhere to run. You run to police, police does not help you. You run to who? They don't. You run to who? They don't. For reasons known to themselves.